Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga eisesa obisangayo ku Sb4 Media yafe Tuggussa Enssonga. Right akavuwa Kabugu yaze ku ssomero. Nenga kwa nkwebaze ku Kabugu. By the way, bantu banyi mansindikide message kwebaze Maama Fina ku Kabugu. Kati Kabugu mwana muto. Kabugu akyayina future. Nyo. Kati Kabugu okujjako nga atuuse eyo myaka gye gy'okuwasa. Neerabira maama ate tajja mmugira kuba ngenda muloga ngenda muganza n'okunayi abakyala mujje muno ne Kasenyanku kuba abasajja bano kati baabukozesanga nnyo eddogo lidde teralinga ly'amaanyi kati okakwata bonna obugize mbadde mmanyi nti nno kati olwaliro famire eyo nagiraba nga balwanirira okutaasa basasula ssente za baleme mutwala mukomera naye sooka wejjeko eddogo saagala obeere musiru nnyo ate ekiyitiridde owoza mu kamera nti njaga tufune sente tusasule abantu bonaazifuna ne bazikwase bati bonaba ozitwala n'ogwa ku accident. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole obbajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wabbanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba Maama Fina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Sb4 Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.sb4sons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Sb4 Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuli bulungi ndi wano mwana agenza post nze wana akawunga n'ekijanjaalo omwana Ntiki nenjala n'ennuma ani abitaddeko analya akawunga kalabika bulungi n'ekijanjaalo kalabika bulungi ng'olina ekyokulya tuddewo n'okkalyako nedda kati okwoya bwoya enkoko ya KFC simanya nkaffe jabazi bintamye munnange era bwe bibeera bintamye ng'okwoya bwoya mwana wange byakalya Monday up to Monday. Uganda yatabuse. Uganda. Munkalya wano. Wano tukalya olwokuba tuba tukaagadde. Nange nkayoyezza. Tukalya olwo tuba tukaagadde. Kijanjalo kyalyawo. Katonda wakulinyisa ddala. Kanda? Kuliko ndoza ate kya boyiro. Kya boyiro kirabika okuwooma. Maloso gamba. Naye kirabika nga ekyali kisiike. Nakawunga. Wasuze otya? Nange. Omwana akulisa buli kaseera enkoko. Teweeyogeza. Omwana akuterezeeko.
Anti nange nafuuka munnamawulire. Aha. Tuwano kateeka wano wokka wano. Omwana akulise. Nafuuka munnamawulire. Kiro. So mami wasuze otya? Nasuzeeyo. Wasuze otya? Nasuze bulungi. Totandika. Ebintu si bwe bigenda gambisuubira nagambe yi munywanyi simuwuliza nga ndi mu buliri ndebase wano mukugenda abadde okyachayika nagenze ndi nti natomedde akabboda nagamba gwenaŋŋamba kisoboka naye ebitobo ebibeera togendayo eyo si kyekindese tutandikira ne bannyabo abantu baagala nnyo ebyonoonese mu bulamu bw'ensi eno naawe nkola bintu obyagala naye mmanyi nze bye binnyumira. How are you? Are you okay? Siri okay. Beera ennaku 3 nga ndi mu lumbe eyo nenvaayo twali twakava ewa Kabugu kyokka ate nzirayo ate mu nnyimbeera ewaani ate sezaala wange tulina olumbe tata bambi twali twakava ewa Kabugu yazeeyo ku ssomero Kabugu embeera yakyuka bagenda okunkubira akasimu ndi mubya naye nga kwankwebaze ku lwa Kabugu bayizayo bantu bangi bansindikidde message kwebaze Maama Fina ku lwa Kabugu. Ekyo tulina okukola mu nsi muno ensi ekyuka bukyusi bweti olwaliro gwobeera waggulu enkya ne wabeera walina okubeera wansi ate enkya nobeera wansi kati ensi yaffe eno mwe tuli singa siki buli muntu yandiyambye munne. Kituufu nze banki bagamba buli muntu yandiyambye munne buli muntu yandibadde nga bw'alaba omuntu alina ennaku bambi amudduukira lwakubanga ebiseera ebisinga Uganda yakyuka olwaleero omuntu ayamba ate yafuuka omubi. Kituufu omuntu eyeewaddeyo okulabirira famire ye ate bukeera ku makya nga gwe bayita omulogo. Omuntu eyeewaddeyo okuyamba mukwano gwe abeeko engeri gyamusuumusaamu ate alabanga ye amweguya obweguya. Ye Uganda nemwe tutambulira basebo ne bannyabo nti abantu bandiyagadde nnyo okuyamba nze bwe nkirooza mu bwongo bwange naye abantu be bayamba ebiseera ebisinga bawunzika bakaabe maziga babalemesa olumu walaba ebitambula mu maaso ebigenda mu ggwanga n'agamba kandeke kansigale eri abaana bange kansigale kandabire famire yange kanve ku bantu kati ab'emitima emigumu nga Maama Fina ye nasigala nga ganze tekindya naye nze manyi omukkiriza okolera Katonda nga kanyambe lwa Katonda anti obuzibu Katonda tumukolera naye olumu alwawo okujjukira nga bannaffe batuvuddemu. olwo okowolera Katonda nga kanyamba kulembera Katonda nga akyali mwana muto nakati akyamukowola amuwe tamuwa eyakeera ku makya n'agenda Maama Fina nga anoonya bugagga yabufuna kati biliyoniya. Omuntu akoza kasawo banga si bwa maziga nze ku lwange ndowooza nti tukoleko ekisaanidde kola ekisaanidde bw'oyamba famire n'ogiraba nga tesiimye okireke okole ebibyo bw'oyamba omuntu n'omusana kukuba n'olaba nga kikkakatako twali tunyumyako naawe sitoole emu nga tunyumya twali tugenda tugamba naye abantu baakula batya kati nga SB4 obaddewo ng'oyamba abantu omuntu n'okera ku makya n'omuwa enkya nakuba nagamba SB4 wampadde omufaliso neesuuka nga tewagimpadde omuntu ajjewo ng'ayagala ekintu kya 5,000 n'omu 20,000 nobati ennaku nnya nagamba owaaye kino kwagamba okusaba tekulekerawo kati kitegeeza omuntu oyo guwadde 2,000 ng'abadde ekizibu kye kya 10,000 n'omu 2,000 bw'ogamuwa ate n'asigala ng'akusaba omanyanga nti oyo omutima gwo mubi ye kitegeeza singa yalina teyandiyambi. Njigitizaako kubanga z'olumu nnyomba nabo toyomba naye oseka busesi. Waliwo omusajja omu yali mulema nga yeewalula ali saidiza akyaliwo saidiza we nakifuma abamumanyi mumumanyi Naggalama
yankubira essimu ng'ayagala kagaali buno obugaali buno okwevugamu. Kati bwe nayaba akagaali ako ne ŋŋamba no yeetaaga akagaali kuba yali asomba mazzi yeetaaga akagaali nga bokyeddeko nekyateekako amazzi olunaku nga bw'asomba ebidomola by'amazzi 10 aba afunye akasente akalabirira famire. Najja ne twakagula awo mu Ndeeba twakagula miliyoni ndowooza oba zaali 3.5 ne tuteekako n'ebyo byonna ne kagula miliyoni 4 ne ŋŋamba musi omwami bw'ajja kamuwe. Yambuuza namugamba muzeeyi akagaali kaako nti nkalabi talina kyakulekedde kirala tewali talina kyakuwadde kirala akuwadde kagaali ako n'emmotoka ekatwala nti ye Maama Fina tasobola kubeera mu ssiru butamanya nti nina famire sigenda kutandikirawo kukolerawo ssaawa eyo. So ebintu ebyo obiraba ogwamu amaanyi. Basaba ne bannyabo mutunidde Maama Fina nga hero we Uganda. Era ebitabo babikuwadde nno ebiwera. Naye tuyita mu kusoomoozebwa kunene eri abantu betuyamba. Ofuna bufunye chansi gw'oyambe n'aba ng'asobola okujjukira. Era nze sikyayamba muntu asiime nti Maama Fina webale nnyo webayire ddala. Nyamba nenkireka nenkita saagana kujjukira nti oba nakuzimbira saagana kujjukira nti oba nakola kino kuba olw'ensonga ndabanga ne bwe naaba nkujjukizza oba ne bwe naaba nzijjukizza mu mutima gwo oyinza okuba tosiimi naye nze nkoze ekyo Katonda kyagamba kiwasoso gamba. Omuntu otegolodde nti asiimye nze Kabugu nalabidde ddala ng'ensi yiye. Kati Kabugu mwana muto. Kabugu akyayina future. Kabugu mu bantu bennyambye ate Kabugu akyakaabya amaziga kuba ye ensiima ye yalaze wala talina bigambo bingi naye omulaba namusanyukiddeko andi abantu bamusanyukiddeko bambi bangi. Kituufu olwo ninga ali mu state house kubanga bagamba mu state house buli kimu kibaali emmotoka nzisanze buli kimu kisanze naye nze obulamu obanga bwe mbaddemu bulimbadde nga muyiikira wabula omuyiikira alina future nnyo. Kati Kabugu okuggyako ng'atuuse eyo mu myaka gye egy'okuwasa neerabira maama omukazi n'amuteekako kontro era ekyo nakimubuulidde nga Kabugu munnange ogenderera mukazi takugira ate tajja mmugira kuba ngenda muloga ngenda muga nti alina okuwuliza maama nze omwana wange omulezi saagala mwemwolerako. Yes naye nga okutegeera nti nsiimye oba sisiimye kizibu nnyo ku bantu. Basebe ne bannyabo okulaba omuntu nti ddala mu butuufu munno mu butuufu mukwano gwo mu butuufu ky'omukoledde asiima kintu kizibu kyakulaba. Mulimu abasiimira munda mulimu abasiimira kungulu ate mulimu abapretending nti basiimye naye nga tasiimye. Oba tuleero tukubaawo kuba kibadde kindese kirala kya birooto. Kabugu bamuwadde esimu n'agamba yali nga akirootako nti esimu eno esobola okubeera yiye naye nga tasuubira nti asobola okugifuna. Kati mu comments onaddamu comments eziweranga 5 nga balina ebirooto ebyefaanaganyiriza ng'ebya Kabugu naye nga beebuuza basobola obituukako. Kabugu musajja munyumya nnyo ono obedda anyumya essimu ekika kya iPhone tenva mu ngalo eno nga yeemu ku byetaago ebadde ku lukalala ebimuguliddwa nga yakumuyambako okukola okunoonyereza ku masomo ag'enjawulo gy'agamba nti abali talutangako nga yennyini yo. Ne tusooke wali eri tusookewa mulimu omuntu asiimira munda ono ku face natalaga nti asiimye era omuntu we wayitawo ng'omwezi gumu ebiri n'akola ekintu okulaga nti asiima naye nga wali tokisuubira nabeerawo omuntu kungulu asiima naye okulaga nti asiimye asanyuse n'akaba n'amaziga nabeerawo omuntu oli ajja kulaga nti asiimye naye nga munda tasiimye naye nga wano mu kwebaza mu kuboyaana mu kukola kigwola olaba nti asiimye naye nga ye omutima gwe tegulisiimako obulamu bwe bwonna toli mukolera kintu n'asiima kabeere wa famire in fact kabeere ne maama wakuzaala. Abantu abasinga balowooza nti bamaama bo babeera 100% ne maama wakuzaala njagala nkikunnyonnyole
nti omukolera buli kimu kyonna naddira omwana we gwalabe yayonooneka ku kyalo anywa walagi anywa biki eyafumbirwa akasajja eyo bawa oli omuweerera n'agaana okusoma ne yeepaaza n'agaana n'afumbirwa n'owira nti ssente buli z'omuweeza ng'osindika okuva ebweru omuyambe ate azikwata n'aziwa bali kiraga nti aba tasiimye ate ne muzikwata ozibawa takugamba okitegeera takugamba nti ssente zino ze wampa nawaddeko namutebi zino obanga awusigaalo obanga awusibooyi ng'olina obbakolerera naye nga yennyuka akuzaala naye nga okerako ku makya akusiima ebyaddala nga tebiribeerawo ate onzijukiza akaboozi oba nkakuwe kati tulina emboozi nnyingi ey'okunywa nera mukwano gwange alina mamawe anywa omwenge kati amawe kasita anywa omwenge amukubira essimu nayogera ekimuli ku mutima naye mukwano gwange oyo yaŋŋamba nanoonya eddagala lijjamange ku mwenge lyabula ajje ndimu we ndirina n'agamba newayitawo akaseera n'agamba naye ate kiba kirungi mulekere omwenge ayatulenga ekimunyiza kikubulira kyewakola takyagala kikubulira n'ebyama byabikubulira era yakuba essimu bwakubye essimu bwati ngamba ava kunkukubire yatemu nga munyi natandika mukazi wasanze simwagala esente muzirya mwenna ng'ayogera ebituufu naye tolowooza omuganda agamba nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo aba agunywedde akwatulire naye kiba kirungi atagana omuntu okusirikirira ekyama nga takiwagana gwe noba ng'olowooza kirala nga naye alowooza kirala era kati ayagala maama we lwakuba nti munywi wa mwenge tagala aguveeko kati eri abantu basebo ne bannyabo nga tolitegeerako nti omuntu ono ebintu bino byemukoledde ddala asiima kiviira ddala ku famire gye tuzaalibwamu kiviira ddala ku baami betufumbira oba abakyala betuwasa n'obeera n'omukyala n'omwagala n'oteekamu obulamu bwo bwonna naye ng'amazima ga Katonda talisiimako ayaba nga kyokeera ku makya ne yeegalanjula mu buliri wali ne mukuba emmese ekyo kyekimala naye nga talifunayo katayimu n'akutuuza naga naye manyi Mafina weebali kunjagala abasajja be Uganda waliwo walitwakakwamu awo tebeebaza nze wange mwebaza era oyo akusinze businze akwebaza era nakola keeki nagenda gye bakolera keeki nga njagala nkole gu keeki ogunene ndeeko webale kuwooma bebi ne baŋŋamba agireke kati weebaza ekyo kyakuwooma setombuuza byakisiro kyogedde tomanyi tulina abaana kakati nga njagala njitwale ku mulimu kati ate eriyo n'atuuka ekyo eriyo n'atuuka ekyo nga mu kikolwa anyumirwa n'anyumirwa naye ng'ate agamba bwe naamwebaza ajja kunneeragirako kansirike era kale nze nayiga mufe ekyokwebakaza azibirira buzibirize ate si azibiriza n'aluma amanyi nze nayiga pirawo w'enkoko ampomera nnyo mba sagala mulya buli lunaku bw'omulya buli lunaku atuuka esaa n'akusemba tolina kulya mu mwezi ng'olyamu tasobola kutama naawe oyinza okulya ekintu ng'okira buli kaseera nekyokutama so banawe mutusiimeko abantu bazibu mutusiimeko abakyala betuwasa mutusiimeko n'abaami betufumbirwa mutusiimeko abakyala bamutasiima abaami abatuwasa mutusiimeko bannange nemugenda ku makya nemukala mu kulodi waaka n'okoma wena nange otuyenye wena n'osugira nawe natagamba nagamba nti munange kateganya bagambye okutuyana otuyana onyumirwa lodi wake egasago osobola okukoleka kanzi luseko okugula okumu nodduka ng'olwana luseegu ndeka ate nabayo olwo otuuka noddusa okugula okumu noddusa ng'okongojja okuva wano paka bwali n'okyusa kati okongojja sikongojja noddusa emikono n'okyusa n'owanika amagulu waggulu mu bbanga noddusa nga amagulu ate eno wano ne kibeera kitya boleka obeera gamba omuntu ogenda okutuuka SB munaga akalonda kakozesebwa asimwaso kulikayo nekigamba kulikayo utakigamba naye bakyayogera kulikayo manyi awadde bwempisoka ngende nze ngende ku mulimu nga lwaki omukulusayo munaga munaye kati nabedda we batusingiranga yalabanga otambudde nnyo n'akuwabulenga nagabulenga mukuwaddewo ne weeyongerayo naga lwaki
lwaki simwa kizimbe kya Maama Fina banyumizaako mbu bafumbanga otuzi wali mu kabinika butawe nobeeraawo ne Kabugu manajja wano wakuluma n'afukamira n'agira ebinywa wano omubiri guno gulumaawo n'anyiga bw'oba weekyusa olina kusaba mwami nsaba kwekyusa ennaku zino ayiringitanga tuleero ogera omulanga yakyusa tufuneyo ku omusomo tufunengayo abali abedda omusomo ogwo nagwo muzibu ennaku zino ndaba nnyo basenga ababibuulirira nga te naye byayo byagaana senga b'ennaku zino nga baasiraanasiraana dda nga beetaaga kunaaba ddagala mukwano wange yanyumiza nti abasenka ku TV nasala magezi gonna omutuukako nga mufu okutuukayo nga kyangaala era yakyabasenga ne babeerako ne babuwaana bumuwoomya bwani so bannange tubadde tuyitiddeko buyitirizeeyo tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mwasuze mutya muli mutya Uganda etutwala etya emirimu gyo gigenda gitya twogera ku nsonga y'abantu abantu okusiima omulabo otya nti omuntu ddala nono asiimye okuva ku ntobo y'omutima gwe twogera ku nsonga y'abantu abantu bazibu bassebo ne bannyabo bw'oba okyesiga omuntu bw'oba okyagaanira omuntu bw'oba okyalina ekirowoozo nti ono ye Ssebunya tasobola kinkola ono Ssebunya tasobola kukeera ku makya ku musawo kuloga mwana wange ono Ssebunya tasobola kukeera ku makya kunnemesa bufumbo buno bwe nayingiramu kuba mwannyinaze namuyambirako n'abaana ne mbaweerera ono Ssebunya tasobola kugamba nti banzije Bulaaya empapula zigaane ono Ssebunya tasobola kugamba nti oba ku mulimu bange oba ensiraane ono Ssebunya tasobola kugamba nti oba enju eno ngizimbye agisimbyemu ekiwanga nti enju eno teggwanga koleera nju eno ogizimbe ebbanga lyonna tegenda kuggwa n'ogizimbira emyaka 2 nga teggwa ono Ssebunya tasobola kuŋŋamba nti andoge sente zenfuna zonna zimpitemu buyisi mu ngalo bakyosa kulinnya ono Ssebunya tasobola kugamba nti mbulwa omwana mu nsi nneme kuzaala ono Ssebunya tasobola kukwata abaana bange olw'okuba bali Bulaaya nzadde abaana bali Bulaaya tasobola basiraanya ne babeera ennaku zino nina abalwadde bange ennaku zino simanyi lwaki abantu b'ensinga kati okukolako abaana abazadde abalina abaana balina autism bana abanyenya abaana mwana nanyenya omwana alima engalo bwati omwana ayasa ebintu omwana niye gagamula omwana nabanga ng'omwana ategeera omwana ati mugeze ebiseera bimu addamu n'abeera nnomu n'olaba nti omwana oyo ategeera naye the same time n'olaba nga alinga akola bwati okiraba abantu nabazibudde amaaso abeeyo baali bamanyi nti omwana bw'alwala bakituuma nti autism naye ku baana benfuna 30 a week ngenda okusanga nga mulimu abaana nga 15 be bakikola obukozi nga bakibaloga bulozi yes ate omuntu agenda n'asuubira n'agamba naye nga bakimulogera omwana nge tajjangako Uganda basebo ne bannyabo omuntu akuloga tomala kumutwalira mwana batumala kwetwalayo n'omugamba nti nze ndoga kiri kibeeranga kusindiikiriza kikolimu Maama Fina oyo ali baalaba kaki anti yazaala abaana okitegeera n'akwata abaana bo n'abalaamiriza bayiza we n'abakola ebintu ebatera kuba bannaddiini olina agamba nti ffe mu famire yaffe n'okimuga nti omwana we bamuloga bulozi n'aganze Maama Fina mu famire yaffe sirabangayo omuntu yeeraguza wadde akkiririza mu byawungu naye nga mwali ateredde ayogera Mukama yeebazibwe nga mwali ateredde yasooka ne Bayibuli mu kkanisa n'okuwaayo ebirabo yasooka n'okuwaayo kati olina ekimuzibwa ayinaganidde abaana bano bandibanga babaloga bulozi balina kirwadde ne bawa abaana ebiweke ne babapiisa ebiweke kati ennaku zino nina omwana myaka ndooza 18 bambi kyamukwata muto naye nnyina yatusogana nga naye Maama Fina nkubuulire ate sibakuyite Katonda w'oku nsi nze naye simanyi nti omwana wange alikeerako ku makya namuza nti mami wasuza otya nga beewalana mu nju bayirandanye beewalana omwana ayinza okwonoona ebintu n'atema nnyina n'amugoba emisinde n'amuwemulawemula n'akola biki okitegeera naye abantu abalina ennaku abalina abaana abo naye ng'ate ebiseera ebisinga bitera kubeera bweru waliwo omukyala ali Masaka ziti mukyala Kakeeto yazaala abaana bonna balema balina autism in fact nakiraba
nakiraba abaana bana kati ekyo tekisobola kubeera bwekitu kiba oba nkiyite ntya guba muteego Ssebunya omuntu akwata erinnya lyo nti Ssebunya n'akulamiza naga nti Ssebunya ono njagala aboneebone n'abaana baazadde n'abazzukulu n'abazzukulu bannakasatwe Ssebunya ne bakwata ekifaananyi kyo ne bakiwunga bati kati gwe n'obeera awo n'okula n'ozaala abaana n'otandika okubonaabona n'ozunga n'ensi omwana gw'ozadde n'abonabona omwana gw'ozadde n'abula omulimu omwana gw'ozadde n'awalana ku ssomero naawe n'owalana ku mulimu nga tolifunayo ssanyu mu bulamu naye n'azaala n'omuzzukulu n'abonaabona ne ssente oyinza n'okuba ozikwata ng'oziina ng'omwezi ofuna $1 omutwalo oba emitwalo 2 naye nga tofunako ku ssanyu kati ne bayoka baddira abaana bo ne baba ku kyaya n'obanga ekisiraani ng'omwana bwakutunira kulabamu kifaananyi kirala omusajja bwakutunira kulabamu kifaananyi kirala omwami bwakutunira kulabamu kifaananyi kwegamba n'obeera ng'olinga kiziinuusi oba mwali mubaddeko mubeere basebo ne banya abandaba n'obeera ku mulimu naye ng'aba ku mulimu teryagala kukutunulira buli omu ng'oli mulabe we nga bakusiima lwa mirimu nti okola naye nga buli omu akutamwa n'oba ozze n'otulwa wootudde ng'oli avaawo oli n'akuloga twogera ku kigambo eddogo nti omuntu asobola okuloga n'otakkiriza nti bandoga ogenda okizuula nga kyansizo zaggwayo n'essanyu ly'oku nsi tewalifuna omukazi n'abanga akola mukazi mulungi anyirira buli kimu kyonna akola emirimu gye ssente zazirina n'abula omusajja aga nti kanjikooneko mbajja mu inbox yange agikoonako n'agikoonako emyezi egyo from nowhere na bangi bajja mu inbox yange nange mbalina be balwadde benzijanjaba ajja n'agamba tusomesa ebintu bino experience nze kati emyaka 25 gye mmaze nga nzijanjaba nina experience gamba obwongo bwange bwajjula kujjanjaba obwongo bwange nemba ntambula bwajjula kujjanjaba kuba nze ebizibu byentereka eby'abantu simanyi lwaki sifuna pressure olina abanga walaba nze essimu zo zezinkufunyisa pressure oli n'omusanga nga buli kimu kyonna muyonjo mukazi muyonjo mulungi ali mu bufumbo naye nga sigamba nti omusajja amuyisa bubi naye amazima ga Katonda omusajja n'akwata engugu ye n'asiba n'atamba n'agenda n'amuwira mu gundi ndala akakazi ne kafubutuka ne kamubbako bwe bba kati oyo tukiyite nti Katonda bw'asazeewo waliwo okuba ng'oli muyonjo wenna ng'oli mulungi naye nga anti eno balungayo bulunzi era abakyala mbagamba mujje mmere wakufumbira esiridde n'afumba enva temulimu nnyo kagula evi nga abakyala mujje muno ne kasenyanku kuba abasajja bano walinga wedda akaddo abakazi bakakozesa nnyo abakazi bakakozesa nnyo edda bano abaluguluga abato mbu kanyeebwa zayi nfunirayo kakanyeebwa ali okandeteekwa futabugayanga nno obwo mbu buli lwokateekayo bwoti n'obuwa obusomi buli lwokateekayo bwoti naye ebyo bikola nga tebaakuloze bulungi kudibya nga tebaakuloze bulungi omuntu akudibya n'ava mu kudibya n'oyambala mu ddibo n'ova mu mwambala n'omwebakako n'omusulako bakakolanga batya kakwata n'okakunya kakola nno ku bino ebyekito bino ebyekito oba nkakuweka tuyinza okuba nga twabulya dda n'okakunya tolya n'okakunya n'okateekayo omukyala n'otambulamu eddakiika n'okasonsekayo eri keeko kati baabukozesanga nnyo eddogo lidda teryalinga ly'amaanyi kati okakwata bonna obugize mbadde mmanyi nti nno something to better naye kati webiiremerayo tokalemerayo kejjayo kola obwo ne webeerayo kyali ki nga bagamba nti omusajja talya mmere enkalu omusajja bwe lwali emmere enkalu emutama nga bw'ogyogeddeko ati si baayo kyokola ki kyoteekayo bena bena tubalunga kati mpamu akafaananyi nga ososeseeyo ekyo ekintu mugundi kati omusajja mulimu abalya ufuna omusajja nga alina otutevu tuno omanya nti alya n'akwata kino anti katakasangayo naawe n'abeera nga alina tekawulikika
ate ofa ate okijjayo agenda okugiravayo kati neddogo lyafuluka terikyakola owera ku kyalo nti oyo asobokayo omuddo SB4 museegu nnyo nze ate basabo ne banyawo mu nsaasire ngenda kutandika okuma SB4 ngenda kutandika okuma interview bituufu nze ndi maama wo naye onfuukidde ekizibu essaawa zino tudde kusomesa ggwanga tube basomeseza wano bagenda banoonye bakatunku bubuno naye kino kyenkugamba kiyamba musajja kiyamba okuba nti omuwadde emmere enkalu tekiyamba musajja mukukuumirako kulowooza nti ojja kubeera naye neva omwana avaayo nabwo tubadde twogera ku ebikoola ku bantu abo genda okubeera ku banneiba gwe olina ebikoola ovaayo ebikoola anti ebikoola nze neetaasa ekyo nno kibagamba abantu abasinga bagamba mbokola eddogo nze nendogo omusajja wange oba nendogo omwami wange oba mukyala wange oba nerogera ku mulimu nengubeerako nerogerako ne banjagala mbu kibeera kibi gwologa oyimiriddewo lwaddogo oba nyimiriddewo lwaddogo guyimirewo ku lwa Katonda Katonda yatonda gino emiddo n'agituwa n'agamba Maama Fina genda otaase ensi naye nze nfundako n'omuntu aloze n'emiddo gino naye okusinga ogenda bali mu nsaasi bajjajja bwe kiba kyetaagisizza ng'ensaasi ze zijja okumpa emirembe ze nkuba olw'ensonga nti ensaasi ezo era nazo za Katonda zikkirizibwa va ku kino ekyabazungu kye baaleeta ne baagala okudibya obuwangwa neno ne badibya enzikiriza ne bateeka eddiini mu maaso nekkiriza ogaane sebandaba obaani oba oli mukyoli oba oli mulango oba oli muganda oba oli mulundi oba oli munalwanda oba oli ani olina kalicayo ate nga mu kalica mwe bayita okutusiraanya mu kalica mwe bayita otulogera kati kankuwa ekyokulabirako mbadde nyumya ku baana abootizimu omukyala munalwanda ali California eyo abadde n'abaana abo autism abo naye omukazi tamanyi na Luganda kitegeeza era bwe nakimugamba nangamba no Maama Fina ngaani nze famire yange yafa tata wange yafa ne mama wange yafa tulinawo basenga just senga wange omu ani ate senga wange nze yamuzimbira wabeera e Rwanda nze yamuwa buli kimu ajja na wano n'akyala baganga amwesiga ndayiraganya nga senga we yakola abaana b'omwana oyo ebintu kakitegeeza asinzira mu Bunarwanda mu kalica ey'Obunarwanda n'akola ekintu bwe kityo naye ali naye mu nju nti buli mwaka agenda n'amukyayira n'abeera n'abaana abo n'abaagala n'abaddaabiriza kati oyo akoze ekyo era asobola n'okudibya eri obufumbo nabwe ne bufa kuba ebiseera ebisinga abantu abatera okuba n'abaana abo batera okubeera nga bali singo maaza abaddukako abasajja tudduka mangu oba okiraba basaba ne bannyabo gye tuvudde tusomesa ddi omuntu lw'owekengera omuntu ddi omuntu lwazuula nti bamuloze ddi omuntu lwamanya nti abantu bendimu bakyamu ddi lw'olikubira mukwano gwo n'asinika amannyo n'olowooza nti ddala matuufu ddi lw'olikolera omuntu ekintu ddala mu butuufu ne kiba 100% nti okikoze Maama Fina nsobola okusiimwa gwe nkoledde ekintu n'atansiima naye omuntu asinzidde e Canada n'asiima nnyo Maama Fina by'okolera abantu nga tasuubira nti oba oli muyamba nga tasuubira nti oba Maama Fina buli kyakumakya ne mmulabako naye gwe nkikoledde gwe nkozeseza okumala emyaka 2 oba gwe nkozeseza okumala emyaka 10 n'atasiima buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. n'atasiima kati mu byonna mu butasiima
kyensooka okugamba abantu bino ebintu bibasomesa wano nze Mafina sibasomesa bintu bino nti mujje wange naye okusinza ku experience gye nnina ku bantu mu Uganda n'abantu abali ebweru wa Uganda embonaabona gye babonaabonamu babonaabona lw'abantu nga muntu munno mukwano gwo wa Luganda eŋŋombe egamba nti Katonda ffenna yatuzaala yatonda mu kifaananyi kimu era Sabunya wajja n'omukisa Namutebi yajja n'omukisa naawe Abibu andaba wajja n'omukisa na Lweisa ndaba wajja n'omukisa buli omu yajja n'omukisa naye ebyo bye tusanga nti twazaalibwa mu famire ze tusanze nga zo baazisiraanya dda emikisa gyabwe nga bagirina naye nga misiraanye nga miyitirivu eri omuntu ng'alina omukisa SB nga bw'ayita wano toyitawo nga ne Mafina so amugoba nga bw'ayita wano bagamba nti Katamba wuli agenze kuddiirwa agenda kufuna obukadde 10 nga buwedde nga byonna biwedde sente zo zirina kujja mu ngalo oba ddiiru yattaka oba cyoba mulimu oba ddiiru ogobye ddiiru oba bululu buno bwe bulandani bwe bakuba obululu obwo amazima ga Katonda n'ateebamu ennamba nti oba ziri 15 emu n'agigwa Maama Fina n'ava eno ng'asooba naye baka n'anaaba ku makya n'awa omwami we breakfast n'envawo n'enkuyitako n'enkijjawo gwakikoleredde oba ntegereka nti gwe oli mulungi nnyo mu kukola ebintu ne birama naye ate abagabana babeera balala omukisa nga gwaliwo mu famire nga wakulwa famire yo ngagga naye nga weebuze sente gye zaalaga ne zibula bagambye mwazirya buli ngola bizimbe bikadde ntuko guzimba ogunene ettegula kwali gwa jjajjange ettegula eddene nnyo eri faamu yali nnene nti ow'omugenzi muwonge baali bagagga naye nga kati bali mwanvunza ngesezo nosabiriza transport nga naawe alimu agamba nti nze abyola waabwe nga naawe oli ku bunkenke osula teweebase olw'ensonga tolina ate famire yonna abaana gwalina baweera gwalina okwaki ate ne baweerera abaana nabo batandisa okufuna omutima omubi olinga atabayamba naye nga buli muntu gwajjayo kati ekyo ekikolima ne kikwata ne kirumba n'abaana ne kirumba n'abazzukulu omwana afuna omusajja n'afumbirwa omusajja from nowhere n'amukyawa oli n'abanga abadde akola nti takagula ettaka Uganda kakana yagula mpewo buyingidde kooti kweganga ebyo tebibanko birambulukufu nga buga nti ngenda kuwumulako Uganda ng'ojja mu apartment ze bazimbye ate oluusi abaazizimba be baali abanaku abasimbayo ba Maama Fina emmomboze ng'ogenda mu apartment ya Mafina nga weebaka nomala noddayo nga newammwe gye bakoze yadde okutuukayo gamba n'obwongo ne butamuwa nti baneekanoonye ku Maama Fina nga ne ku bijja atyayo lwaki bantu bannaffe abantu bannaffe tebaagaliza gw'osuubira okuba nti omuntu gw'osula ne muli gwe katuweeyo aka interview nti twagala bana ba komiti gwe gw'osula naye mu nju ddala olaba nti asiima gwe mwebaka naye ku buliri obwo emyaka gy'omwagalidde oba omuzaalidde abaana oba asiima ddala komenti nga wootubulire komenti nga oyo gw'olina gw'ogamba nti ono ye mwagalwa wange tukumaganye twagala tuli ku university ddala mu butuufu asiima ky'omukolera wobeera mukyala nga oli mu maka byonna by'okola ddala omwami oyo asiima oba olina kufukamiza amavivi buli ssaawa asiime oba olina kubeera nga oyogera bulungi nnyo kuba ebigambo ebikuvamu bituuka okubeera ebibi naye ebyo byonna bireetebwa baani bantu so twetegereze abantu betuwangala nabo tosobola kukebera muntu mu mutima naye tetusuka bitonotono byakola bikulaga tosobola kumanya nti kino ekimbonyaabonya mu bulamu gundi eyandoga nayina akaana kawala kange kali era bweru eyo kalwadde kange naye akaana kaabonabona kalina kyansi kafuna omusajja omuzungu nga kalina emyaka 16 omusajja omuzungu n'akatwala ne kagenda e Dubai ne bavaayo n'akatwala mu America n'aba n'emikisa nga abasajja bafuna bagagga babiliyoniya kati mukwano gwe natanajja namwesembereza ko namugamba naye manyi olina okukola booti musajja olina omukwata booti olina okukola booti mukwano gwe mwenyini nfanfe kumba amuwabya ye yamuloga n'amukyayisa abasajja akaana ne kaddiba ne kagala ne bwenjanjuluza nti naye yamuwanga buli kimu ng'amugamba teeka wano kola booti akadagala k'otumiza Uganda bakakuweereza eddala akaweereza katuufu
omwesiga alikuweereza e Uganda ganti kankuwetera eddagala nze abalwadde bangi nnyo bali ebweru balimba abantu tebajja wa Maama Fina okubatwalira eddagala naddala ku Facebook ne bajja ne bafuna ebiddagala ne baweereza ogenda okuwira omuntu akubuza maama natumakeeyo sisange natumakeeyo mukwano gwange naye nga tebatuuka wange kati wetuddira ku birooto betugambye so abantu betuwangala nabo tubeekengere wetegereze nnyo omuntu gwobeera naye oba gwowangala naye programu eno tukyagenda mu maaso ewagiddwa First Hotel wane Matugga naku zomwezi nga 10 tunayo romantic mwenda tunayo romantic naye mbadde nteesa oba tusooke tumenyewo ekigundi ekisenge ekimu tukyongezeeyo buli muntu bw'agamba nti aromatic ogenda giteekawa tugala abantu bakeere bukeezi abantu balina keera ku makya n'okwata ekifo kyo kubanga First Hotel etuuza abantu 4,000 abantu badde bagambe tuteeke mu parking kuba parking etuuza abantu dozanga kakaaga ku kasanvu by the parking nene yes naye nayagadde ndabe abantu tupime abantu benkanawo obungi olw'ensonga njagala kugaziwa ne First Hotel bagiraze omukwano bannange basebe ne banyabo funa omukisa wetegesirika eyaliyo ku Asani Ndugga kalindoza kali kasiki ne bagoba abantu romantic kuluno semayo nakera ko saa mwendanga zikusange ng'otuse bannange funa omukisa maama taata mwana ani wetegesirika kuba First Hotel tena wangala mwaka ate kunawera naye nvuza abantu ba wano okuva ebwayise tandise bakozesa batalina kukola abalina hoteri ntandise bavugisa drive bazze kuba paka eno bannange mujje omuyimbi ne boona balinamu 13 ojja kuyingira mujje lwaki mwatukyawa so First Hotel Matugga okyamira awo ku Kakobiru ekipano ojja kubanga okiraba First Hotel ekidde kasanga tewabeesije hoteri awo weeri era ogiraba ku main tukyazimba tukyali bapya tuzimba nebaza abalwadde bange mulimu abalwadde bange abavudde ebweru eyo mu America London Canada nga bajja ne basula waawo ne basula abamu in fact gwabaleeta n'obaleeta banona ne mbaleeta yes so tubeebaza tuba tukyayogera ku nsonga wakonye ku nsonga y'ebirooto kati omuntu okutegeera nti oyina ekizibu ango ezo zonna tuziyiseemu ogaana ye ekizibu kivaawa lwaki ebintu byange bye bitatambula lwaki omusajja wange gwenfumbirwa yafuuka ekizibu lwaki omusajja gwenjagala yayavuwala in fact waliwo n'omukazi gwosobola okwagala nakusanga naye buli kimu kyonna n'oba olumuwasa we pa sente zigwawo nga ye alina ekitambo kye kiri awo kyavuwaza basajja eriwo n'omusajja akusanga n'omukisa gwe ng'ogulina omukisa kati nze kivuwala basaagala abantu abo nsooka bakebera ajja ng'olina sente zo ne zisaasana zonna nezikola ki ne ziggwawo ne oluvannyuma ng'otandise okwetegereza mu bulamu nga tonnazuula nti osanga osobola okulogebwa otandikira ku birooto n'osooka oloota nkiddamu okutandika okwezuula nti mu butuufu balabika bankola ekyamu nga tonnatuuka na wa Maama Fina nga tonnatuuka wa musawo mulala otandikira kulaba birooto nga oloota ebintu ebitasoboka oloota weegase n'omusajja omusajja gwe weegase naye paati eno ndala ne paati eno ndala omu alina amagulu mawanvu nnyo bwe gati eno muddugavu akugwiridde akukozesezza ogenze mu kikolwa ddala onyumiddwa oyinza okuloota ng'omuntu ajja weebase ku buliri naye ng'omuwira atambula najja n'akunyigiriza mbwe noba tosobola kukuba nduulu tosobola kuleekana nga ne gwolinaye ku tasobola kuwulira ogenda okugumuka ng'otuuya yes ng'otuuyanyi oloota obuuka amazzi otambula mu mazzi ogenda okusomoka ennyanja ate nga wali banna abaliwo basomose gw'oli eno bakuyita jangu ate gwe bw'osimbayo ekigere olaba ogenda oloota olinnya busozi n'olinnya akasozi n'obanga kawutu nga bakukozesa okitegeera okalinnya naye ate bw'okalinnya owunzika tokamazeeko oloota olaba nti wakati mu kutambula olinga agudde mu nte ennyingi oba ogudde mu ndiga ennyingi ziggoba
ate mu kugoba ne ziwunzika olusingo osanze omusota ogwo omusota ne gwe oloota amalooto agali awo ago naye eri paati emu ereeta obuzibu mu bulamu nti ebiseera ebisinga abantu bagayalira ebirooto n'alabanga aloosa obulungi aloota ebirooto ebirungi ebirooto ebirungi biriwa oli ayinza ogani Maama Fina naloose enguza ebbenzi byempanjagala okuloota ebyo totanguza ebbenzi kirooto kibi zemanyagala ndoote nga nguza ebbenzi awo mwero naloose ndi mbitiibwa nga banjiira ssente bampa kino naloose efunye ssente nnyingi okimanyi tosobola okuloota nga oli mu nsanafu ezo ziba ssente oba bugagga nga ndoose ndi musanafu nga zinnuma naye ate n'oloota nga bakuwa ssente mpitirivu njo zirambisawo obwo bwavu n'omwana n'omuzzukulu bali bugabanako ate wendoota nga waliwo agenda okuzimpa nesusunka nga tebannakuzimpa naye nga bawala kyonza okusiza gwe babadde bapa ssente zange ziba weeziri naye nga zirina weziregamidde wati nakirootako abaazisiba bwe ziba weeziri zinoonye ekintu kyonna kyoloota n'otakiwunzika nti ndoose Maama Fina ekyagenda kumpa ssente weziti ndoose ku mulimu bagenda kunsayiningira contract naye mbadde nkyali mu bakama bange twagala kusayininga oba ngenda okufuna omulimu omulala ndoota tugenda kumaliriza ekintu ekyo newabeerawo eyekiikawo newabeerawo omwana azze nampita nti maama newabeerawo akaana kaze omusajja nankanga newabeerawo eyazze naga nti agwe kusala tojja kubeera bwoti manya nti ekyo kirooto kirungi kikutwala mu maaso naye mu maaso eyo waliwo ebyekiisewo bwe biti onzijukiza kitegeeza kiki waliwo ekirooto kyenalootako ate nakirooto emirundi ebiri waliwo omuntu omu muntu oyo kale njagala okubeera mukwano gwe nnyo gwayagala naye nasoka nenkiroota mba tugira byonna byonna mba ngira bwe nti nga nzigula bwate ennyumba nnyingira nensukunkukanga kino kyekyo ate gwe muliyo wali oyagala babere mukwano gwo kitegeeza tekisoboka kubanga olw'ensonga sooka olinde tamalamu bumaze maanyi gabye nakoma ku mulyango bwe nti nga nziguliddewo bwe nti nyingira obaani yanza okusoba kabaka ekabogola waliwo omusajja ali mu Amerika ndowooza buli lunaku alabika buli lunaku ayiwa mu nze waliwo amugamba waliwo gwe yagamba omusawo n'amugamba tujja kumalako nakyo musaasidde ebakola buli kimu naye ye n'ebyabakazi yabivaako ye Maama Fina buli lwamutuna bw'ati alaba ye mukyala we buli lwatuna Maama Fina alaba mukazi wa mububira buli lwatuna Maama Fina yalaba bitekisi nawoleza message ekumi ezo nakasajja konna kalabe konna olugumbagumba kalabe konna kamanyirira omukazi ekyo kifu ebintu abiweereza yeesonyiwe ampeereza ebintu era taata nkutumiddeko nnyo webale nnyo webayire ddala ayinamu ku ssente mpitirivu wandika ennamba y'essimu eno 0708973995 ssente kennaku zino ziri ku 65 bwe tuzitunda enamba gyenkusomeddeyo gyoba okubako yenna njagala akubira SB4 mugwire kawunda ntwale naye dadde wange sobola mulyamusobola alina obusobozi bwa kawundo yita mu inbox yange SB4 akwe maama we ate munnaye taata wabatagwekigeza nno naye ebirooto bingi nnyo mu bulamu byetuloota naye nga mu maaso eriyo kasibi kyenaloto kyo kitegeeza kyekirooto ekyo kati ekyo olina feeling ng'omuntu naye ate oyi tazirina talina ne bwakutunulira bw'ati talina kaalaba okujja kati ngozi wa Maama Fina ne mukanika naye oba onyiridde bw'oba oyagadde kituukira ng'okirwanyisizza naye awatali ekyo ogenda mufuna mu birooto mpaka Yesu lwalidda
yes kuba Kabugu yageze nanga kino nakyotako buloosi nenga kituuse kakati nzala tasobola kukituukako kati ante ebiseera ebisinga otyo kati okyogeddeko ekya Kabugu basibu ne bannyabo kati omwana omutongo oyo kyansiza abatannasinkana bizibu ate ffe nange ndi muto neddo oli mukadde manyi tuyagala nnyo obuto naye oli mukadde ebyaddala ndi buto yes kati Kabugu essaawa zino ke yafunye ekyo wala kyeyafunye kino Maama Fina ngenda kuwera Kabugu emyaka gyonna Maama Fina azadde Kabugu Maama Fina yatandikiddewo empalana ogenda wira kubasomesa okuva ku director ne landiroad we okuva ku landiroad okuva ku kojja wali eyeyogeza okuva ku maama we yatandikiddewo Kabugu okufuna abalabi basebo ne banyabo nkiddamu abadde mwana muto myaka 16 ne olwokubanga yayise yamenya akajja eri abantu bangi nnyo nagali Maama Fina nafuna sente nga ndi muto nesimanyi sente gye zaalaga ne zigenda nga zisaasaana ziti otandika okuguluminga abalabe nti bw'otandika okubeera serebo otandika ogamba nti nina wentuuse abalabe otandika okulengerwa kati eri omwana eyamuwa ku kikajjo kye agenda mga Kabugu okyatuma eyamugulako ffene eri omwana eyamugulako ffene Kabugu okyajuka wena kusonda 10,000 zange 2 ebe nabikolimo landiroad yamugumiikirizanga Kabugu mwana gwe wasulanga wano okumala emyezi 5 nga tusasula Kabugu olaba okwata essimu eyo iPhone mwerabira okitegeera mulifa mulaba kaki kati awo eddogo litandikira awo basebo ne bannyabo olesa example nungi nnyo ya Kabugu kati Kabugu ojja kulaba bw'anaakomawo mu holiday ajja kunyumiza ebintu otyo agaye mami ndabi abantu ayinza n'okudda ng'ensi yamusobera ddanga tukolezibwa ati mutwe nga tajja nabyayogera lwakuba yagenze mugumu awo katagira yagenze akaweke kamuli mu lubuto era mwerijjeko nga mumugenderera namweyimbamu kibi kigwana wala kola byokola bikuddire kola byo basaba ne banywa bayiza wenze kyenjagala mbagambe era nkigamba n'abalwadde bange abamu bw'ojja wa Maama Fina ti Maama Fina nti kulaako ebisiraani nti kulaako ebikolimo nti kulaako ekitambo kino nti kulaako amayembe gano nti kulaako omudibo nti weetikuleko bwetikuzi weetekeko defense buli akola ekintu ekyo kwamba tebajja kuvaawo nange babinkola tebagenda omulabe tasobola kuvaawo wejjeeko ebintu weeteekeko security buli akikola kiddire ye gwe tolina kibi kigwana wala era nze ebiseera ebisinga nkansolinga abantu bange bagamba tetuza backfire yes backfire bwenjizze twala olunaku lumungi kuddiza naye ebiseera ebisinga ate abaana b'oyo gw'okiddiza bagenda kusasulira ensobi za kitaabwe ze batamanyi nga waliwo bambi omuwala nina sito gye tukolako ennaku zino omuwala nemukusasulira maama we bye yakola yagenda ku mulubaale kujjanjaba taata we mulubaale oyo by the way ensonga naye nabirabye lwaki nadde nsuubira okuba nti abantu abo bajja kujja ewange twali tulindalira ku kivaawo bw'oba nga tonnaba nalabye sitoola eyo nanagirabye bw'oba nga tonnataasa gamba nti ntaasa nfune akasente ensasula ono kiringa bana batera okunkubira Maama Fina mbadde nsaba onyambe nalina obusente bwonna kapito miliyoni 3 zaggwawo sikyalina naye mbadde nsaba oba osobola okumpaayo akakadde 3 wezaggwerawo akakadde okataggwerawo kitegeeza noonya omukisa ne bw'onaaba n'50,000 ojja kukola kati olwaliro famire eyo nagiraba nga balwanirira okutaasa basasula esente za baleme mutwala mukomera ekkomera oba oliyingire kuba ne bw'onaaba toliyingidde ekyo nkikubuulira ndi ku kamera bw'onaaba toliyingidde okyalina ebizibu bingi nnyo oyinza n'emmotoka okukoona n'ofa kati okwewala ebyo byonna nnyabo gwe n'abakola story ku SB4 Media kwate ekkubo ojje musooke mwejjeko amajini ago majini soko je yes mujango ole sande ebulenga musoke mujjeka amajini ago gamala okuvaawo omwalo bali mukomera bwana afubutuka ne mumulete muga mujjeko then muyoke munonye solution esasula omuntu wabeera ku kizibu wabeera ko neddogo nkulayira ganya bwe twabandi Maama Fina yamba nga bamulozo obulungi anti Maama Fina yamba jukiranga nga nkukubira sibitegedde kyegeera bwe baba kuloze bakukyayisa na buli muntu ene yali kuyambye nga akudduka buddusi oyinza okusanga omuntu nga alina ekizibu nga yetaagisa sente bamujjanjabe n'anoonya sente ne zibula naye nga mukufu n'abadde azirina
zonna esaasaana ezigwawo okumuga nti zino yeba kujjako ekintu ne zibula ne gwe yali ayambyeko ne gwe yawola n'amubanja n'agaana omusasula okwejjako ekizibu. So ebiseera ebisinga mulwanenga nnyo okujjawo kirungi nnyo okugema ekirwadde nga tekinnajja bwe kiba kizze lwana okijjewo weegeme eddogo likula eryoza abantu abamu nyinza okwogera naye mu mwezi guno ne mugamanyi okujjanjaba ogenda kukola bwoti ne bwoti ne bwoti Maama Fina sente nga nyingi kandabe agenda okuddamu okunkubira oluvannyuma lw'emyezi 5 nga sente zalinnya dda kuba eddogo likula libanga musujja nti omusujja we gukwata kati treatment gye bakujjanjabisa si treatment ejja okujja mu mwezi gumaze n'okuvunza ebyenda kati maama munanga ndaba byonna byonna ebyaliwo nabiraba nsobola okuyamba amulwedde okuyamba naye sooka ojje wejjeko eddogo saagala obeere musiru nnyo ate ekiyitiridde owoza mu kamera nti njaga tufune sente tusasule abantu bonaazifuna ne bazikwase bati bona bozitwala n'ogwa ku accident naye ate abantu baloga obulamu bw'ensi eno nze waliwo lwentuula ku makya ebulenga nagamba naye singa Katonda wange ozikiriza ensi eno yonna n'olekamu nze nange nantwayiramu nze nensigalamu singa bassebo ne bannyabo Katonda azikiriza ensi eno yonna ffenna ne tugenda Katonda naddamu n'atonda abantu abajja naye njagala mbannyonnyole abantu bazibu nze ntuula ebulenga bwe nti nga nzijanjaba abalwadde ntandika saa 11 in fact naize n'okugamba nti nzijanjabako ekitundu sawa nga 4 nenga ng'ebizibu bikuyitiddeko obungi ng'owira ebizibu by'abantu baloga abantu abali abatalina musango n'okebera omuntu wange amazima Katonda yamuloga nga tewali lwaki yamuloga yamusuza ku njuze n'agaana musasula n'amuloga n'amubonyaabonya oli yamutwalako musajja n'amumubbako ate onzigyeko omusajja nange nondoga tukoze ddiru tompadde enjawulo yange ate lwaki onsiranya ombuze n'emirimu emirala okitegeera bannange tuzaayiddwa mu famire nkuyambye ettaka twali tulikayanira nze nzikiriza ndi balekedde nsigadde Bulaaya ne baga ettaka lyammwe mugabane ate lwaki oganne Bulaaya gy'oyitoddanga eyuga be bantu ogatosa kukaira mitima gy'abantu omuntu tosobola mujja mu kitima be bantu ate nze kisingira dde okuneewunya abantu abakola abantu ebintu bantu baddiini kayina webuuza omusamize nga Maama Fina ye agenda kukola ki munadini wakoledde ekyo olwo omusamize ono wamu tugenda kuyingira eggulu nga munadini tumuyiteko tumukolere tuti nze eryo nalimala oba mwezi ki oba mwaka ki nalimala naye tomanyi bakoleredde Maama Fina butayingira ggulu bangi nga balokole bangi naye nga tumbawumba waliwo embaga waliwo omukulu waliwo amawulire agatambula era nga tuzeeko wali mabega nti omuntu gw'osula naye omuntu gw'owangala naye gwazaddemu abaana omwesize kyenkana ki nawulidde nti poliisi yaguddeko omusango ku mukyala ku mukyala onefiiddwa bbaawe kuba basanoonyereza yaguddewo si ku mukyala ndowooza naye naweddeko nti batandise okunoonyereza ku nfa naye soka tulindeko SB4 tetusobola kusala musango mu bulamu bw'ensi eno ekituufu naye kirungi poliisi yatandise okunoonyereza mwami Kakooza yafudde awumule mirembe Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako bassebo ne bannyabo buli omu yandizzeeyo n'alaba vidiyo ezo buli omu yandizzeeyo neyetegeeza vidiyo neyetegeeza omukolo gwa mwami Kakooza gwali gwa bbeeyi
buli omuyandiza n'aba vidiyo ezo basebo ne bannyabo n'atunuulira omusajja n'atunulira akakooza nze laavu y'akakooza ne mufuna agirina bw'atyo situnanama naye njaga tutunuulire ddala ebyali mu mikolo momenti zonna ezaalimu maama yali ayagala taata tetusobola kujajinga naye abantu balaba ate si tetugamba nti yakikoze no naye wakati ndaba nti laavu yali ebulamu sembera wano nendeeta keeke bwendi obuwumbi n'obuwumbi bakazi batabula nga yamwenderako n'amuwaamu ekirabo kyakugira kisoboka by the way abasinga obungi emikolo gino abakola emikolo omukyala amala kukwatira mu nsobi mukumugatta oba kale oba mumusaso nga nja kugwira iphone oba nja kukuba embaga naye nga ogulwadde kukwatidde mu nsobi tetusobola kujajinga nnyo bw'aba kwatidde mu nsobi kkiriza ogaana omukolo mugambe sooka ondeko obusungu bunzikakkanye nze ntera ogamba bano abakyala abaluga abaami babwe nga muloga omute omukomyo naye kyamwagala okyamwagala bw'oba tomwagala tomwekaka era ennaku zino natandise kati gwaweereza sene mu balo gaabo babiri peya naawe laavuyo enkanenkane neeyiye okiraba naye omusajja ataddemu akawumbi ataddemu obuwumbi akukutte nze awo mba nsensebuka obusensebusi naye n'aleeta keeke bambi akuliise noozinangoko kati abantu basaasire nga bannayuganda bwe boogera ebintu ng'ebyo nga banne tunoonyereze ekituufu kyekyavuddeko ekyo bannayuganda babeera batuufu naye otalomu bannayuganda bakisussa kuba nze nga we nkugambye nti abasajja tukola ensobi ate abasajja ffe tusinga abakyala okukola ensobi kimanyi ekyo watukola ensobi okuba olina ssente nwegamba ng'onkutte wiiki ejja mbaga anti nsooka nenkugamba sooka ondeke enzikakkane alabona wojaga wagisabirira dda sooka okakkane ate wogisabirira dda ekijja nga kikyo kiba kizze sooka okkirize tewali kintu kyonna baneekakoze alaga omukazi omukwano kyokka omusajja gwe mukama akulamuza ekisa naye nze ngamba omukyala agume bingi bigenda okwogerwa nedda yagumye bagati yagumye yagambe temukaaba oyi tayagala kumukaabira naye nze nafiirwa kigunda kati nkyakaaba amma omukyala guma bagenda kwogera ebigambo bingi yagumye si gwamugumya olingaga nti gwa kansolinga omukyala wakakozeomukansolinga mama tomukansolinga pozi onoonya kujja maika kwaza byalesa weekubire pasi maama guma ono mutabanyi wange sebunya guma amma ojja wogera ebigambo bingi naye nywerera ku Katonda guma bane tulabula abantu abali ku Facebook tetuliiko Facebook Maama Fina tali ku Facebook ate ennaku zino muli bangi naye ennaku zino muli bangi abafere basebo ne bannyabo abajja mu inbox nga mumbuuza nti nsanze ku status ku profile ekifaananyi kyo kyennyini ebiseera ebisinga okwata ebifaananyi bino tuli ku mikolo tuli ku airport ne SB4 tuli wa byonna babifuna abafere kuba ye gwe mulimu gwe n'abipostinga tosanga ebifaananyi bya Maama Fina awantu wonna nga bipostinga n'olowooza nti ono Maama Fina si yeye tosanga essimu ey'abaana abeeyogeza nga balina amayembe eddoboozi lyalina bagamba nti liwulikika alirina omu mu nsi ndirina ogwo tosanga omuntu n'akwata essimu n'oyogera naye nga nti Maama Fina mbadde njagala twogere ku kaloboozi n'agamba nti andi mu bajjajja akola bwatu nennyina okitegeera tosanga omuntu n'atandika okuleegase ne muleeta emitwalo 10-20 nkuwa entandikwa Maama Fina tagaba ntandikwa tosanga omulaga nti leeta nkuwe bodaboda za looni Maama Fina talina bodaboda za looni zagaba tatwala abantu bweru Maama Fina tatwala abantu bweru
Maama Fina tagaba buyambi. Maama Fina buyambi bwenga bambuga banjagadde. Maama Fina bw'oba omufuna otaliko musinga ate. Yes. Ogutaliika akuyamba takusaba nti mitwalo 5 atakuwe kino. Maama Fina bw'oba omwagadde ku ssimu ze. Ku ssimu ze ddala kati kambawe essimu gye ngamba nti eno ku WhatsApp nze nzaddamu ddala eddoboozi. Eri 0782 95 1721 0782 95 1721. Endala eri 0772 45 89 ze simu za Maama Fina ezo 2 kati emu eya gundi ya 64 mu kimanyiro zetaso okuddamu Jennifer aso okuddamu naye nabo olwa security nabaganye olwokwagala security eddobozi libeere ki limu lyange. Ekirala sijja gamba nti wawa ne Uganda nkukkiriza ompeereza eddobozi nkuddemu era kivula abaana bali Saudi balina obuzibu bakozesa essimu zaawano ze bava nazo Uganda kati todda mu maloboozi ge kuba otwala ng'owaawano. Kati okuyambibwa ati si bw'olaba Maama Fina takuzeemu nga amuweza akaloboozi n'atakuddamu mukubire direct ku ssimu eyo yennyini. Bwe mba sikutte essimu Maria yazikwata mukyala Maria nkoze naye kati emyaka 2 era naye mba sikoze bulinga kujjanja abalwadde mukyala Maria abeerayo tujjanjaba naye lwakuba ye tamanyikiddwa nnyo tamanyi kwogera kulasana nga Maama Fina. Ekyokulala funa obudde bw'oba oli Uganda wano linnya ogende ebulengo okunfaamingire edda essimu za Maama Fina entuufu. Maama Fina akola lwa Sande lwokka mu wiiki naye abali ebweru abakolako Monday up to Monday. Noonya Maama Fina bw'oba weekengedde ngamba nti mami kankutuneku ka video seconds kuba sirina budde bwa video seconds yoono bye tukolagane ng'otegedde naye abantu lwokuba babeera ne stress balina ebizibu bagani Maama Fina yasembayo mu duniya. Olulaba kati nga tukoze pulogulaamu eno bayinza okufuna kati nalabika WhatsApp era ke bayunzeyunzeko ebinamba bajja kukozesa ennamba ne bateekako ennamba ezaabwe bagambe simanyi sente simanyi zaaki mbwe ez'obugagga. Video yonna gy'osanga ku Facebook nga kuliko ennamba za Maama Fina zibanfu jangu ku YouTube ku SB4 Media zonna ku Facebook zibanfu ku YouTube jangu ku YouTube kojja okusanga ezange zibeerawo ku pulogulaamu ye nga tugikoze. Ekirala pulogulaamu zonna eziri ku SB4 Media mubeeremu akalango akanga ak'okulabula ku bafere abo pulogulaamu lema kozesa bunafu bwo mu kunoonya omukisa era ofuniyemu kisiraani bakubbiremu. So twala obudde ogenda Maama Fina njagala munoonye mami nkunoonyeza nkwagala onfune bw'obanga toli lwedde kutwala buvunaanyizibwabo tonnoonya. So ensonga ozitegedde bulungi nze muzukulu wa Kabajja Omugeyi Ssebunya naye tuddeyo keri ddi kusaze wa era ekyo tugenda nga tuve wa Kabugu